bamuguzizza 5 tamanyi kulamuza bangi muffe abantu abamu bwe bakwata ssente bagwaki balaluka buli ekimusala maaso n'atandika kusasula busasuzi kati obusiraamu bwamuteerawo khiyari bw'aba tamanyi bbeeyi tamanyi nakulamuza okusalawo wadde asasudde essimu emitwalo 5 naye agenza okwetegereza nga mubutuufu egula emitwalo ameka 2 eyo khiyaru lugabni obusiraamu tebukkiriza kunyaga munno tebukkiriza kumuseera luseera luyitiridde kuba tamanyi ki bbeeyi ne wabaawo ne khiyaru khiyaru atadlis okusalawo kugenda mu maaso n'okutunda oba okusazaamu kwe kuba nti omuntu akukwesa akamogo tadlis ekintu akukwesa akamogo ekintu nakiraga nga kungulu kirungi naye ng'ate munda wafu bweba motoka nagikuba langi nerabika nti ki mpya ogenda okulaba ng'ate nkadde nnyo n'abalenga ennyanja kungulu n'ateekako ennungi n'olwekyo waddembe okusazaamu okutunda oba okumuddiza ekyeyongeramu mathala zigenza okusiŋŋaanibwa ennyanja nga mutuufu zisaana 15,000 kyokka gwozimuwadde omutwalo kati imma okumuddiza 5 oba okusazaamu okukola ki okugula ne wabaawo ne bwaba agenze ne wabaawo khiyaru sharuti khiyaru okusalawo nga mukkaanyiza kalombolombo n'omuguza emmotoka n'omugamba n'asasula n'agenda agyetegereze mwezi ne muteekawo ebbanga erimanyiddwa nti lya mwezi bwe tunaaba tusobodde tujja kukola ki wegunaggwako nga togizizza fakad wajaba albayi okutunda kuba kukoze eki mu bbanga eryo kasita liggwako nga tagizizza kitegeeza agitutte ne wabaawo ne khiyaru alaib oli omuguzi ayinza okuba nga talabye kamogo ate n'omutunzi teyakola ki teyakalaba agenda okutuusa ekintu awaka mwana watto nga kirina akamogo obusiraamu yagisuubula bwati ababba baguse ngatta agenda ositwala awaka nga za saidi kugulu kumu kati ekyo tuyita khiyaru arradd bil aib kintu bwe kisangibwako akamogo imma akizze oba akamogo ako kakikendeeza kyenkana ki ku bbeeyi ozimuddize wakiri asigaze nakyo n'olwekyo ebintu ebyo bikulu nnyo eri abasuubuzi mubitegeere si kuba nti oli olukola ki olusasula nga ogamba nti kyawedde dda n'oli n'asasula n'ogamba nti risiiti nkoze eki risiiti zino waliwo ke bateekako wansi wano terikola ki ekintu kasito kiba nga kitundiddwa tekikomezebwawo ekyo kikyamu kubanga mulimu okunyigiriza ki omuguzi emotoka mpya agenza okutuuka nga yingini nfu kati ng'ogaki tekikola ki tekikomezebwa ago mateeka gakontana naki n'obusiraamu kyetwagadde okujjukiza olwaleero